Ssentebe wa NRM Masaka Peter Senkungu ye yalumiriza abavuganya gavumenti ya NRM ng'agamba nti kino kya bulabe nnyo era kikyasobola n'okuleetawo ekitta abantu mu Uganda yattu ng'ekyali e Rwanda mu myaka gy'ekyenda. Abantu abalowooza nti ebyobufuzi binaabanga mu kuvuma bantu. Abantu abalowooza nti ebyobufuzi binaabanga mu kuvuma bantu nammwe mubakoowe. Abantu abalowooza nti ebyobufuzi binaabanga mu kwogera bitagasa mubasasulire mu bokisi bategere nti bwe twabikoowa. Omuntu asobola okuyimirira wano n'akwali gundi azaalibwawa gundi wa ggwanga ki bino byakusoma oyo abyogera atubuulire yasoma ki. Yasinzidde mu nkuŋŋaana za Bannakibiina kya NRM Dr. Budala Nkoyoyo eyeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Bukoto East ekizingiramu amagombolola Buwunga, Bukakata ne Mukungwe e Masaka n'asoomooza abakozesa olulimi luno okunnyonnyola oba nga buli muntu anaazikibwanga ku bijja byabwe. Nkoyoyo avuganya n'omubaka Florence Namayanja ow'ekibiina kya Democratic Party ng'ono yakiikirira ekitundu ekyo mu kiseera kino era Senkungu n'akkaatiriza obukozi bwa Dr. Nkoyoyo obw'amaanyi bw'atyo n'akakasa aba Bukoto East nti wakubagasa nnyo ng'atuuse mu Paalamenti. Mwenna mulina okukkiriza nsanze Nkoyoyo ayogera naye ng'ayogera ku byagenda okukola. Amaliriza ng'ayogera ku byagenda okukola kyokka nga bamugamba obudde buweddeyo nga byagenda okukola bikyagenda mu maaso. Kandidate afaanana oyo ndowooza tubadde situmufunangako mu Bukoto East. Ye Dr. Nkoyoyo yategeezezza abeeperezamu obululu nti wakutumbula ebyenjigiriza n'ebyobulamu kw'abadde akola ebbanga lye yakamala mu Bukoto East erisoba mu myaka 20 wakugattirako n'okuyamba ku maka okutuukiriza okulima emmere ey'okulya n'okutunda kubanga kye kisinze okusiba ebitundu bino mu bwavu. Gasinga kutwala ssente zaabo kugula mmere so ng'ate tubeera mu kyalo kitegeeza wabaddewo obunafu mu kulinnyisa omutindo gw'ebyobulimi mu Bukoto East n'okufunira abantu ensigo ez'embala emmere eyali awaka neyamala nabanga nkuseme ba Paalamenti w'ekitundu kino nja kuteekamu amaanyi tekemu projects ezisomesa abantu ennima ey'omulembe wadde bali wafunda ate basakire n'ensigo ez'embala gavumenti ezirina zifiira amasitoowa zikaddiira amasitoowa zivundira amasitoowa. Ono yakulirako ebyobulamu mu kitundu kino ekya Bukoto East gy'ava okukola mu kitongole kya Uganda Cares gy'abadde akyakolera okutuusa jjo ly'abalamu lye yeesooza ebyobufuzi era ng'agamba nti aweerera abaana abasoba mu 2,000 ng'abayambako okubafunira ze basale kyokka nga bwe bamulonda okubakiikirira mu Paalamenti wakwongeza omuwendo guno ku baana 4,000.